theatre bigi preparing bugiteke wetekedwa okubeera etekeddwa kubeera wa mu ba elites mu baana b'amasomero mu bantu abasobola okunnyonnyola ensonga ne bazimenyaamenya okitegeera nti omusajja bw'aba avudde okulaba bw'aba azze mu theatre okulaba omuzannyo abeere nga akkuse mu mwoyo ne mu mubiri. Theatre is like okugenda mu kereziya okugenda mu ssabo okitegedde kwegamba we nobeera immersed nti it takes 2 hours of an experience. You cannot have a 2 hours of an experience ku simu olaba tiktokers bakola bu clips wa dakika 2 ono bagezaako kunyumiza ba comedians. We should not discuss that. Kubunafu to discussing ebintu ebiri fundamental kyosobola okutwala mu ssomero kyosobola okugamba omuzadde ali awantu nti abange njagala omwana wange abeere mu profession bweti okitegeere tugicleaning tugijjemu ebyoyogala okugamba nti abaana nabikina biki. Yes bijja kubeeramu. Yes mujja kubeeramu abantu abakola empisa embi. Yes mujja kubeeramu abantu abatuvumaganya. But we are here to clean the industry. We are here to clean our trade. Tugiteeke gyeteekeddwa okukola ki gyeteekeddwa okubeera. Tetujja kubeera let down by government. Tetujja kubeera let down by anybody. But we shall push ourselves to where we want to be. That's our goal. That's our goal. Does the revolution of stand-up comedy cause an effect? It cannot at all. How can it? Because stand-up comedy, its audience is in bars. It is exciting people. When you come to theatre, tutekayo n'obupande. Respect the national anthem, essimu gijjeeko, ffe abakulese tulina right of entry, nti bw'oyogereramu ebintu ebitasaana tuyita Asha n'akugamba please you are distracting other people, fulumako katono wabweru okitegeera. So that is the trade we doing. Y'abantu abategefu, y'abantu abalina discipline ye theatre. Kati bali tebalina kye basobola tunyeenyaako kubanga akolera mu bbaala zisobola kutwala muzannyo mu bbaala tebajja kutegeera bajja kutuvuma. Yes sir. Let's talk about the gold calabash. Yes, golden calabash. Mu Luganda kitegeeza ebita ekita ekya zaabu. Nga tonna tuleetera buzibu ni Musa teka kwebuzaabuza kwate ekkubo ofulume tetwagala kusindikiriza. Sina jendaga. Obulongolo bwo babuyina kyogenda okubakola. Nzitewina kye mukwatako. Ogambye mama mwange sina jendaga. Ni Musa olabika osaaga. Nze ngamba kino ekintu okisaagiddemu nnyo. Sounding yakyo kiringa ekintu ekiraga nti ne kendabyeko akatono. It talks about a certain kingdom, obwakabaka obumu. Should we say it's a political play? It's wholesome. It's wholesome. It's a political play, it's an economical play, it's a social play, it's a religious, it's everything. It embodies everything. Like we say, the calabash. It is calabash kye kintu ekigatta Abafirika. Fena tukikozesa. Ng'ekibya ng'ekyokunyweramu n'ebirala bingi mubimanyi. Kibeera prominent nnyo mu kwanjula, mu kuzza eŋŋanda na biki. So kituleeta ffenna wamu. Kati tukozesa bwe tuba tuwandiika
twagala ne twebuuzaako nti kyetwagala okuwandiikako society yaffe nga mu Buganda kati tuli mu Buganda oba mu Uganda eri etya bwe tugikwanaganyako n'abantu abalala kubanga twagala tugaziye entegeera yaffe tugaziye ne trade yaffe ng'abazannyi tugendeko East Africa tusuke tugende East and Central so tuzuula tugenda ne tusomayo ebyafaayo byabwe bigamba bijja ki ekitugatta ng'Abafirika abamu so ne tujjayo stories ezo kati ffe mu Golden Calabash tugasse engero tugendako Tanzania bano Tanganyika ewa Chief Mukwawa mu Bahehe ne tujjayo olugero olwo ne tugenda mu Swaziland ewa King Muswati ne tujjayo ebikwanagana ne tugenda Asante Hene for example the Golden Calabash mugiraba fe tugikwanaganya ne Golden Stool ey'Abasante Hene bwe yajja wano kukyalira kabaka ndooza mwamulaba oyo kabaka w'Abannagana okitegeera so ne tufuna ebyefaanaanyirizibwako fe ne tubireeta ne tubigatta mu lugero lwaffe olwo tulimu ng'Uganda ne tusobola okuggusa ensonga zaffe zitwagala okugamba abantu. It's a combination of different kingdoms with different stories. Yes. There are situation which is on the ground right now. Yes, yes. I'm trying to find the togetherness. Ne bad governance tetwagala tukwatagane. We cannot preach unity with bad governance because it's ekisooka obukulu. We first highlight the bad governance. Wetumalo highlighting and tugamba nti bino bye munne kino na kino na kino mukikola mu bukyamu kino na kino fetula mwandi kikoze bwe muti ne mwe muti kitusoboze sefe nga Uganda okubeera awamu tubere mu East Africa yeyagaza tubere mu Africa yeyagaza so that's how it plays about. Yes. Politics achankalanyiza ati theater ne art at a time nga buli munnabitona abasinga they distance themselves away from politics. I wish we had time. And let me be blunt and tell them that you are political. You are a journalist. I'm political. An actor is political. Why? Because you are a journalist, me an actor, we are mirrors of society. We see what is in society, we bring it forward for the leaders to work upon it. Okitegedde kakati tuteekeddwa kubeera political. However, we must not take sides. Okitegeera, the moment we take sides, we are biased. Like a journalist, the moment you take a side, you're biased. The moment we, who are highlighters, who are pinpointing up ills in society, the wrongs, no governments, I belong to the yellow side, or I belong to the red side, then how are you going to come before the people over which kirowoozo kyo? They will come, nga bagamba oyo John agenda tuguza ekirowoozo ekya red because I belong to the red side. Oba agenda tuguza ekirowoozo ekya yellow because I belong to the yellow side. Oba the blue side. Okitegeera. So that's the problem. You as an actor, an artist, you must be neutral. However, you are political. Tusobola kyejjako. Because, look, you are from society, ova mu society ya wansi. Ku village, waliyo LC chairman. Nti kati waliye wange olaba waliwo omwalo ogukulukuta. Bantu bayise essomero lyayisa wali ne liisa omwala. Kati how do I manage that? That's politics. Okitegeera tuleme kulowooza nti politics byakwesimbawo. Politics nti nakubeera president wa Uganda nedda. But politics, we can discuss politics. Mukamange John Ssegawa. Wanji. Obooli awo abantu abali mu art industry bonna baddukira bakabira government okubayamba. Eyambye ku bayimbi, eyambye ba promoter, obooli abawadde ne kasente. Aba theater eyina kye bakoledde. Eyina gye bakoledde abalala ebawa ssente ebawa bad money ezempita dirty money ne zibatawaanya ebirowoozo ne zibalemesa okukola omulimu gwe bateekeddwa okukola tetuzeetaaga not at all and never should it cross their minds to give us money. What they should do basitule society ezizino ffenna tujja kwesitula bwe basitula society y'e Kampala ne banteerawo ekifo nze mwe ntwala omuzannyo gwange nze nja kwesitula abantu bwe basitula ekitundu ne bajja okulaba omuzannyo gwange nga ebinnya tebibakumenyera mmotoka nga jaamu tebalemesa ne bava gye bavudde ewange ne bajja eno bagiyita survival for the fittest. This is a market free economy. Tukole bukoze ebidu muntu atunde ekintu kye nga bwe kiri nze ngebe ntunda ekyange I create my trade, my brand John Ssegawa nenjitunda. Leero bwe nfunayo abantu 10 nenkola nnyo lihaso nempita abantu oguddako nenfuna 2 oguddako nenfuna 3. The moment you bring in government eba egenda kudictatingira gwe ky'olina okugamba
kubanga ye yagala kuyisaayo byayo. Gavumenti okusobola okusigala mu buyinza ekuŋŋaanya numbers esigale, because democracy is a tyranny of numbers. Kati bapaswedinga mmwe ne babatwala. And at the end of the day they drop you ng'otandise okubeera irrelevant. And it is, yes. You talked about the bad acting to election of Singa Parliament. Because generation young elders amufule okutendeka bana bajja. Waliwo symposium up in Batikale. They are talking about bagenda kugamba batendekera people, chiefs and the rest. Are you part of that? Are you going to also groom? I'm grooming, I'm training my people. I don't want to be part of anybody because I do not know where they go at night. Nti saagala nze, government has so much eyingidde mu bintu bino kati tutya okitegeera ejjange eyagala okukola ekintu ekirungi naye neebeera ng'erina ebintu ebikusse byekwesa emabega kati tusooke tugiveeko. Nze plea yange abantu ba creatives mbagamba government tusooke tugyesonyiwe, tusooke tuddeyo mu kisenge kyaffe twerongoosa ngaffe because ebizibu bye tulina si byetaaga gavumenti kati. Ebyo byappa nga bwe baakola ki Bobi bananyini sente bujja bakulusuubiza ekitebe kya NRM kiri ludda balyoke bakukolera eggwe theatre. Twaki tetulaba abantu bano ne tuba we take them by their words. Bakulimba nga bwe baali bakoze eki. Okitegedde ebyo byonna ebintu ebirala ebikoleddwa ebisinga grants bye basobola okukolako nga gavumenti. Ebirala byonna sente z'omusolo batwala ntwale. Fiche twetaaga film. Yes, we need the film city. Dite bajja kugikuwa bano tebabitegeera bo bamanyi nte olinga ganti no bawa empty promises bakola obutobeera mu Uganda gwe promise bakugamba byebyo bye bakola webale nnyo bano toma bamanyi ente ndi nina 10 mu mmeka okitegedde nti ntunza amata ntutte ebimuli nasimbye ebimuli amatooke nagakubyemu obuwunga kofi namusomeseza abantu ne bamunywa you get bino ebyaffe balowooza biri awo bya butaliimu kati basobola biteekamu nnyo era biyita byakatemba. Uncle John nga maliriza kute abamu abali mu art industry batandise okusaba gavumenti babajjeko emisolo gye babagereka nti mingi nnyo. Do you believe that? Nga giriwa fene emisolo gye tusasula mu Uganda gye gimu. Bw'oba ogenda okusasula VAT gwe bakayana nago bakubuuza nti mu mwaka gwonna oweza moyinkamu yo emiliyoni 150. Owulira kati bw'oba oweza miliyoni 150 kikukakatako okusasula omusolo gwa gavumenti kubanga gavumenti tugyetaaga. Nabadde nyinyonyola wano gavumenti twetaaga poliisi yaayo. Bwe tuba tugenda okukola ebivulu byonna you need police. Ewaffe ku byalo twetaaga security. Tugeze wano bannumbye ani gwe nkubira nina kubira poliisi. Ogenda codinga show bakusaba miliyoni okuleeta embwa zisweeping okuwa license okutegeka show ne bakusaba akakadde bakusaba miliyoni 5 ogenda okumaliza just for security clearance yokka nga shegwede miliyoni nga 5. Anti lwakuba ffe twagala kwefaako fekka okitegedde kankubuuze ezo embwa ze baleeta okuswipinga tezirya tebazijjanjaba bagambye buli lunaku ze swipinga nabo ke bafunyeeyo omulimu ne basaba akakadde bazizza musango ki. Ekitegedde ffenna byakukwanaganya kusobola kwesitula ne poliisi si eri obulungi ennyo kati abembwa gwe wali obatuuseeko ne bakubuulira ebizibu byabwe so babwobawaayo akakadde ne bagulya ennyama y'embwa ne bazijjanjaba veterinary doctor najja n'azikebera enkeera zigende mu kivulu ky'omulala zimuyambe gwe naawe oba otadde ettaffaali ku Uganda ngabadde mbagamba nga tetunakaayana kubuuza nti yo gavumenti yetukoledde ekimu Museveni atukoledde ekigwe nga individual. What have you done for your country? Tusupporting gavumenti tugiteeke ku wali muninga nga tumaze ogisupportinga tutandika ogibuuza the big questions. Abanaganda bagamba nti katayo matandikira drum 1980s artist mwalina amaanyi agakomentinga ku buli kintu kyonna kyemulaba ekyafectinga society batugenza okutuuka mu kyasa kino kitulimu ekya 2022 nga ba artist ate kati mutya nnyo abambaga muzinga buzinzi mikirabu kyemula nemba mulaba ensobi ebanyigiriza ati simugikuka ne musigalanga. And they had many majority are in bed with the dictator. If you're in bed with the dictator, so you must toe the line of the dictator. Byakugamba byolina okwogera. They are in tow with the regime.
You can't say otherwise. Bwogezaako ffe okuginnyonnyola nti kino na kino tebakkiriza. And you have to take risks. I take risks to talk to government nenjigamba wakoze kino wakoze kiri. Because nze bwe si kikole tetujja kufuna bantu bagenda kikola. Let me stand out and speak to authority. Bagambe bannange kino na kino na kino. Si kirungi temukikola bulungi nga artist. And you look at me as an artist. If you are judging me, you judge me as an artist. Okitegeera kati tulina ekizibu nti ba actors tebasobola abamu kujja kuzanya egimu ku mizannyo gyaffe bagamba John, you are too tough on government, so I don't want to bring my face to be part of your projects. Okitegeera, but we move on. Regardless, we move on. Mukulu John, tugambe nti ekintu omukulu Eddy Kenzo kyakola okukunganya abayimbi n'agenda wa president w'eggwanga kikyamu. Kuye kiyinza okuba kituufu katugende n'endowooza ye eyange tugireke ku ekyo. I've spoken a lot about Kenzo. I beg not to continue talking about Kenzo. This year commission is 14 films. Yeah. Recently. Yes. Grants in your Tambula industry. Tetunafuna grant mu theaters. Why is that? Tetunafuna ki? Tetunafuna mu theater, tetunafuna that type of support. Theater has an issue. Olaba ekizibu kye tulina mu theater. Twatya twetiiririra. Kati bwe twetiiririra ne bannaffe ne batusindika eri emabega. Olaba bwe mubeera mu kavu yaako okwesindika mugenda okulya emmere. Okitegeera ne bakusindika nga tolina maanyi. Kati obunafu bwaffe bwatutwala eyo gye tuli. Naye nga tusooke n'abo tubasiime abawadde ssente aba UCC kubanga nze kye nalabye bawadde baana abato bagezeeko okuzimba ekintu ekyo. Balabire ku ekyo nti ssente ezo zisobola okubeerayo eyo. Okitegeera naffe oba oli awo bwe banaalaba nga tukola obulungi they can come. Ate n'ekyomukisa omulungi Nnyombi Tembo yaliko ku stage era ye asapootinga nnyo stage okusinga film. Katusabe nti okujja kwa Nnyombi Tembo kugenda tuyambako mu kibuuzo ekyo ky'obuuzizi. Yes. Entries at how much gets open at what time? We have a show. Yetwandiise grand red carpet show on Saturday. Eyo lwaki tukikoze bwe tutyo twagadde okuyitako ku bagenyi ab'enjawulo ne famire zaffe zibeerewo nga tukola premiere eyo. So kati kiruubirirwa kyayo tugisabye emitwalo 10 olwa namba ze tusuubire ennyingi just to limit ko katono kuba abantu. Then shows endala zijja kubeera ku mitwalo 5 ennaku eza bulijjo kuva ku ssaawa emu y'akawungeezi. Yes. Neyanziza.